Akawungeezi ka Mande ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 eggwanga lyagwamu ensisi olw'ettemu eryakolebwa ku yali amyuka ssaabawaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Kagezi yasindirirwa ebyasi abantu abaali batambulira ku pikipiki bwe yali ayimiridde okubaako byagula ekiwaatule ng'anaatera okutuuka ewuwe. Kati oluvannyuma lw'emyaka 8 bukya ttemu lino libaawo, ab'eŋŋanda n'emikwano gya Kagezi bafunye ku ssuubi ery'okufuna obwenkanya eri omuntu waabwe. Olwaleero abantu bana basimbiddwa mu kkooti esookerwako Nakawa ku byekuusa ku ttemu lino era ne basomerwa emisango gy'obutemu n'obutujju. Ku bano kuliko Daniel Kiwanuka, John Kibuuka, Nasul Abdala Mugonole ne John Masajje. Wakigambibwa nti ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 nga muli kiwaatule mu Nakawa division mu Kampala district nga mulina ekigendererwa oba nga mukozesa ettima mwatta Assistant Director of Public Prosecution Elias Kakooza. Babadde abasibe bana ninga ababiri kubbo kigambibwa nti no bali Luzira nga baba convictinga babasalira emisango egy'obutujju era ababiri kubbo bali mu komera nga basavinga sentensi zaabwe. Abalala babiri twabafunye mu kunoonyereza netubagattako ku charge sheet era nga mwawulidde abalala bakyali on the run, so tukyasuubira nti bwe tunaba tufunye abalala abayigira mu kino ekikolwa nabo tujja kuba tubagattako. Bano omulamuzi Elias Kakooza tabakkiriza kwewozaako kuba emisango gyabwe gya nnaggomola era nga kkooti ye terina buyinza kugiwuliriza, era bw'atyo abasindise ku alimanda mu makomera ag'enjawulo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Era tusuubira nti bagenda bakumyawo nga 2 tubeere nga tuba committee kituyita okukomitinga mu kkooti enkulu gye bana babawozesa ng'era tujja kuleeta obujulizi obulaga nti ddala bano betukutte tulina essuubi nti ddala bye bakola ekikolwa kino. Mu kiseera Kagezi we yatemulirwa ye yali akulembeddemu oludda oluwaabi mu musango gw'obutujju ogwekuusa ku bbomu 2 ezaatulikira mu Kampala ne zitta abantu abasoba mu 7 nga bino byaliwo mu mwaka gwa 2010. Abawaabi ba gavumenti abeegattira mu kibiina ki Uganda Prosecutors Association wamu n'abaana b'omugenzi Kagezi babaddewo mu kkooti okuba abajulizi ng'abantu abavunaanibwa ogw'okutta omuntu waabwe basimbibwa mu kkooti.